gavumenti etuyambe yongereko ku wodi mu bwangu eddala okusinga okugabira abantu abayimbi miliyoni 12 kale nga abayimbi abo bagabira miliyoni 12 bano abaana bagenda okulaba ebivulu byabwe enkya abalwadde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Prosi we bali kulaba nti atompa ku ssente, prosi we bali nyo balire ddala kumpa ku ssente, Aisha Namagembe oyebale Julius ojja kunzitamu omuntu jali ya Nakabugo oyebale nnyo balire ddala jali ya Nanteza oyebale obubaka bwatuuse oyebale Amina Kinaga Amina Kinaga oyebale nnyo balire ddala Martha Nakato oyebale jali ya Narutaya nga bulijjo munange oyebale Mary Sendawula Mary oyebale nnyo balire ddala Hawa Nakafero Hawa oyebale nnyo Khadija Nanfuka Khadija webali nnyo balire ddala Nuru Namagera Nuru webali nnyo mukwano Daniel Muwanguzi sente nga nnyingi webali nnyo mukwano Mariam Nakalembe Mariam webale Buhari Kisa Buhari webale Maimuna Namubiru Mayi webale Katende Oscar Kate webali nnyo balire ddala munange sente nnyingi webale Fatuma Nasanga Fati webali nnyo mukwano webalire ddala Haruna Nkata hawakati gwe bakusalako batya Haru webali nnyo mukwano webalire ddala Janati Nakakawa naka webali nnyo mukwano Aisha Nabirye webali nnyo mukwano tulituuse Rashidi Mivule Mivu webale Rashida Narugwa Nalu webali nnyo mukwano Sumaiya Nabulya Summa webali nnyo mukwano webalire ddala Hajara n'abaweesi n'aba webali nnyo etudde ne bambi webali nnyo n'aba Abdulatif Mutebi Abdul webali nnyo mukwano webalire ddala Katende Oscar Kate webali nnyo webalire ddala Nakanwaji Nusifa Naka webali nnyo webalire ddala Takia Nansubuga Nansu webali nnyo Taki Mensa Namaggi Nama webali nnyo webalire ddala Hamidu Bukenya Hami webali nnyo webalire ddala Noho Mutoto gwe tebakusalako Noho webali nnyo webalire ddala Yusufu zirya ulamu Yusu kanya kalungi ako bannange Yusu Uthumani Semuju Uthu webali nnyo munnange webalire ddala Jamiru Lubega Lube webali nnyo mama Lube webali nnyo Hadija Oshida Hadi webali nnyo webalire ddala Dija Fatuma Narubula Fati webali nnyo mukwano webalire ddala Sulaimani Nakangisa Sula webali nnyo mukwano webalire ddala Zamu Nabawanda Zamu webali nnyo gwe naye tosalibwako Susan Lukowe Suza webali nnyo mukwano webalire ddala Noho Kato hago tegasalibwako gasigalayo Noho webali nnyo Mayiga Hajara Mayi webali nnyo webalire ddala Mubaraka Batalingaya Muba webali nnyo webalire ddala Wanyana Halima Hali webali nnyo webalire ddala Najjuko Sara naye tosalibwako Sara webali nnyo webalire ddala Nakai Amina webali nnyo mukwano webalire ddala Eliasi Nyanzi Eri webali nnyo webalire ddala Muzammiru Kabajjo Kaba webali nnyo webalire ddala Yahaya Boss webali nnyo webalire ddala sijja kusalako Boss Lukia Nambatya Luki webali nnyo mukwano webalire ddala Khadija Nakityo Nachi webali nnyo webalire ddala mukwano Ali Sali webali nnyo mukwano webalire ddala Hadija Nakalembe Naka webali nnyo webalire ddala Rashida Nakasagga Rashi webali nnyo webalire ddala Sekisambu Hawiya Seki webali nnyo webalire ddala Po Bukaze Po webali nnyo webalire ddala Bukenya Siraji Ahmed Buke webali nnyo webalire ddala Farida Namubiru Farida webali nnyo Fari Namanda Rashida Rashi nga bulijjo webali nnyo webalire ddala kakati kamalokole ja Julius wano kakati katukole tuti katukole we tuti tulaba ate nti tugenda ate mu mawulire gali. You're in the mix.
mawulire ku mawulire ebyafaayo all day long okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo yo bwino Namasaka Yusufu Muhammad Chinobe This your boy Umzirandiga Yewunyisa Okay, ali ku Pal FM wena mukwano gwange ampuliriza ali kukula eri omuntu wa bulijjo muri mutya mugamba mutya baganda bange mwere kulaba ntate ba mikwano je muri mwere kulaba ntate mukikwasaganya mukifa bakula mpola mu mbera yonna abafiiriddwa abalwaziza mwena asamu kama Katonda ate abagumye insha Allah mu ngeri emu oba endala nange ntandikidde awo tugende mu maaso. Ampuliriza ali ku Pearl of Africa Radio olunaku lwa kutaano tutandikidde awo tugenze munda mu mawanga ag'enjawulo ampuliriza abasajja byandibanga bigenda bikyukakyuka ampuliriza ali ku Pearl of Africa Radio information jenfuna amawulire genfuna ebintu biba bisigala bya bunkenke ebintu bisigala ku bunkenke obw'amaanyi nnyo nyini ddala abasajja yaddenga abalangirira kino naye abasajja information jenfunye kati ali mufujjaira angambye nti bakubyeyo katumale okulaba tunoonya nti ate wayi nsonga ki era ani akubyeyo tulabe mpola mu mbeera yonna naye nga tubasaasira bannaffe mwena abali sides eyo mu ngeri emu oba endala kakati baganda bange abampuliriza namwe baganda bange mwena abandaba ba mikwano gendako mu Middle East mu basajja bali bennyini abasajja aba Irani abasajja aba Israeli n'abasajja abatake awamu n'abasajja muganda wange ampuliriza awamu n'abasajja bali bennyini abasajja aba America abasajja wakati nga bakyekubira ddala bana abakulu enneekuba gye bakyekubiramu enneekuba gye beekuba sijja kugamba nti olutalo lwayimiridde ono Trump musajja mubazi bulungi nnyo Trump Donald abala era tiimu Iran saagala mukeere ku makya kugamba nti olutalo lwawedde ng'amagye ga America tegannaba kulaba nti ate mukwano gava munda mu ggwanga erya Iran oba okumpi n'eggwanga erya Iran kasoli juma tuli fenna temubikkiriza ne muddayo ne mulegeza ng'omusajja Omumerika akyayina amagye era yo Iran emulabulirawo Iran yebeera sitede Iran ebeera sitede wookolera era ye kugamba ngenda kukukuba mu UAE tebinnaba kuggwa bulungi yadde ngolaba Trump afulumya statement abange we basembye okuba mu UAE abakulu munda mu ggwanga erya Iran bafuddeyo ne bagamba CFA ne tumanya nti IRGC luno olutalo ye lulimu abasajja Abamerika bafuddeyo n'agamba nti kati operations ku mazzi nziyimirizza ekyo si kyekyenkomeredde tekikweyibaza kubanga bye tufuna ono omusajja tasobola kulumba mu ggwanga lyonna nga tewali nsonga Omuyirani yagamba nkubira nsonga simala gakuba tutegeddeko mu UAE bikyali obude buvuga obunkenke bukyaliyo waliwo abafunyeeko ku muzinga ababirengeddeko munda mu ggwanga erya UAE
Munoonye ku bannammwe bali mu Fujairah makampani ag'enjawulo. Kakati ampuliriza ebintu tebinnaba kulaba nti ate munnange biggwa. Gwagamba nti olutalo lwawedde ono Amerika omumanyi bulungi. N'omusajja ono Trump embala gy'ali mu kkubalamu kubanga yategedde nti amaanyi ogalina. Yadde nga si yegwe ow'amaanyi ow'enkomeredde Iran, naye mu b'amaanyi mu bantu balina okulaba nti ate yeekengera ne Iran agiteeka ku lisiti kati. Kaakati ono Trump ayina ekibalo ekikye, Amerika tebaswala, abasajja babaswazizza. Kkiriza ekyo nkikugambe. Ono Trump ku pulojekiti gy'ayina eya 2025 saagala ogyerabire mukwano gwange andaba naawe ampuliriza. Trump ayina entalo ez'okumaliriza nnyingi, si Iran yokka. Kitegeeza nti watamaliriza Iran, entalo zonna ezigenda okuddako bagenda kumumanyiira. Kyova olaba nga Iran eyina akattu k'amaanyi keerimu. Iran eyina okwebeereramu ennyo. Era twategeddeko abasajja aba Iran wakati nga olunaku lwajjo akawungeezi bayina amazzi ga Amerika ge baayiseeko, bayisizza emmeri zaabwe 2 nga n'Amerika eri wali ebalengera. Amerika erabika eri ku kiri kye yagambye tekyagala lutalo, tekyakola operations ku mazzi. Yadde nga oli yakansolinzeemu operations teyagambye nti muyiteewo. Bano abakulu baayiseewo. Ono Trump wakati nga ali mu kusoomoozebwa okw'amaanyi, wakati nga abalabe ayina bangi munda mu ggwanga erya Amerika n'ebweru waayo, wakati nga Benjamin Netanyahu n'eggwanga erya UAE gegana amawanga ge twategedde agataagala bino biggwe, wakati nga Benjamin yategedde nti Trump ekituufu kiri nti olutalo ayagala kuluvaamu, ge mazima. In fact singa yaluvaamu dda naye aluvuddemu atya. Trump abakubanga naye ayina ekintu kyateeka ennyo mu mawulire eky'amaanyi nti nkoze kino, oba oli awo Trump kye yandisembezzaayo kye baasooka, kubanga amawulire gasaanikira nnyo nti Iran bagikutte mu bbwa we baakuba Ayatollah Ali Khamenei. Oba oli awo bandisembezzaayo Ayatollah naye gwe baasoosa. Amawulire ag'amaanyi amanene. Tutegedde nti kati Iran erina mu kulaba nti ezimba ebyo ebyakubwa nga bridge ennene gye baakuba. Abayirani bagamba tuli mu kugizimba. Ono Trump wakati nga obunkenke twategeddeko mukutu gwadde gwa CNN sawa zabadde nga 5 ez'ekiro. Abakulu kwabaddeko abakulu nga badisikasinga ensonga zino bategeeza bagamba nti ena Amerika tegenda kusigala kyekimu, ne weemala entalo ne weetazimala, tegenda kusigala kyekimu. Ke kaseera tulengerenga abakulu mu magye g'eggwanga eri Amerika bakola enkyukakyuka. Ke kaseera tugenda kutandika okulengera ku butujju munda mu ggwanga eri Amerika olw'ebirayiro bano abakulu bye baakuba. Bano abakulu mu Middle East we balayira ene wasibuka obubinja bw'abatujju mu Middle East bwe bayita obw'abatujju, obubinja obwetengeredde, obubinja obuyimiridde. Yekyo oba wakyetegereza nti kati gavumenti zonna ez'enjawulo zirina obubinja nga bw'amaanyi, buyina eddoboozi, buyina ebigambo bingi nnyo, bulagira busalawo okusinga gavumenti. Nti for example SFC mu Uganda esalawo okusinga gavumenti. Genda mu Middle East, genda mu Lebanon, abayizibullah we boogera statement owa gavumenti ogamba ki? Mu Yemen Abahouthi
abaliyo abakulemberwa Sabahothi Abdul Malik abalina omwogezi gwe bayita Yahya Sari bano bobalabanga boogera buli olukya eri mu Hizbullah Naim Qasim Sheikh yabakulembera yadda mu bigere bya Nasrullah kakati mugande wange ampuliza obalabanga nabo babogola government ya gwanga lya Yemeni Bahuthi mwebali era bakiikirirwa genda mu bakurudi mulimu nezi malayika z'okufa yeyita malayika y'okufa angel of death bali munda mu gwanga lya Iraq nabo kabinja ne government ekatya genda munda mu gwanga lya Palestine wali abasajja amanyidwa nga abasajja aba Hamas babuuze Isirayiri ebattidde abantu ebakubye ebasse naye buli webakola ceasefire baleeta abasirikale bapya Isirayiri yatuuka okwebuza n'egamba bano abasajja bajjawa emmundu ababeera mu mpuku bajjawa ebyambalo ebipya ababeera mu mpuku bajjawo omutima omuvumu ogwo nga buli mwana azaalibwa aba n'omutima ogwo basajja ba Hamas boogera wenkubuza president wa Palestine oyinza okuba tomumanyi ng'omanyi ba Hamas babogola genda mu Iran yennyini Islamic Republic of Iran waliyo IRGC eno IRGC si kabinja kawukana ku buli wabula majje n'ensi yonna egamanyi era tegayina njawukana na gavumenti nga gavumenti ziri nti abayizibulojja basanga nga balina enjawukana ne gavumenti ne Ayon president waabwe abahuthi basanga balinamu kukunjawukana abahamas balinamu kunjawukana ne president waabwe mu Palestine kakati ne bana abakurudi munda mu gwanga erya Iraq balinamu kunjawukana n'abamu ku banene kakati bano bekyenjawulo kye balina bana aba IRGC munda mu gwanga erya Irani gavumenti ebamanyi ebasaamu ekitiibwa ebarikogonizinga era ebaagala nnyo babeerewo era ebafunyeemu nnyo waataayo kyekigenda maaso mu Middle East olengedde mission abasajja ze bakola bakimanya nti omukulembeze president abeerako mwangu waggula ono mwangu wakugula tugenda kulabirira tugenda kuwa obutuuze kola kino tuwe mu gitaba bano bakimanya kwekola obubinja amajje nga tegalina saidi kiri mu Middle East bano banaasoboka era nagambye ze zimu ku nsonga lwaki bano abakulu Abamerika bakutte ekkubo ne bagamba mumanyi tuddeko emabega tulina abalabe ebweru tulina abalabe mu Middle East tulina abalabe munda mu America tulina abalabe mu Europe essaawa zino Trump ayagala kuva mu NATO bamugambye oba ogenda Stama Bungereza tebakolagana na Trump era okulengera King Charles ng'akutte ekkubo azze kakati wulira Trump togamba nti Bungereza yo gavumenti bakolagana na America abakolagana era enkolagana yaabwe ya bujajja eringa eya Kim Jong Un oba eringa eya North Korea n'eggwanga erya Russia okitegeera eringa eri eyo kakati ampuliriza Stama tayagala lutalo yatuuse n'okumugamba ezo entalo tezitukwatako terutukwatako bagamba Trump Stama nga yamugamba kyawukanako ko ne yaliko Tony Blair bano baali bakolagana ne Bush kati Stama yabiganye tezimukwatako entalo naye n'enkolagana yaabwe ne state zonga state ze nakugambako state nti kyanjawulo bo bakolagana era kyovula banga bakyazizza ne King n'abambejja bonna n'abalangira ne bakyala balaga nti yo state ekolagana obutakkanya buli wakati wa Trump na Stama era security ya Stama munda mu ggwanga erya Bungereza eyina okwekenneenyezebwa okitegeera kakati otunira bonna obutakkaanya obuliyo
wotunira obutakkaanya bonna obuliyo Trump bw'ayolekedde wakati nga ne Iran naye bwolekedde ono n'agamba alina projekiti ya yagitya projekiti 2025 era obudde bumuyise nako Trump ono Iran abadde wakubwa mwaka guwedde wangi ku projekiti za Iran za America byayina otambulirako yali alina otuuka 2026 kyovulabanga yakuba ali January ng'obudde bugenda Maduro we bali bakamala Maduro mukadde ka Maduro kennyini ako noono Iran mwe yali alina okugendera ate ono Maduro Iran yali alina okusooka Maduro yajja luvannyuma ngolo bategedde nti we tulumba Iran eri bana abasajja basobola okukozesa Maduro eno ne batulumba nanti aba BRICS bakolagana ne Venezuela abalasha balinayo ebyabwe n'Abachina kwe kusooka Trump n'akyusamuko mu mupiira atandikire mu Latin America era kyovolanga yasooka we yamala okukuba okujjako Maduro yagamba Mexico nzijja Greenland nzijja Cuba nzijja bana basajja ne balyoka baboggola abasajja aba China n'abasajja aba Russia bamugamba bakuwanagezaako owambeyo omulala otulabe Greenland n'agiwummuzaamu China n'amugamba bakuwana kwata ku Cuba otulabe n'agiwummuzaamu n'adduka mu Middle East amalirize project 2025 Iran we yaleeteekeddwa okugendera eya Trump kati bino obudde bumulitako ebyokukola bingi alina omusajja omurasya ono Russia yali wa Biden kyovolanga Biden yayatuuka okuvaako nga akutta abasirikale bagamba muyingire Moscow ne bamugamba nedda it's too late leka kupakuka ayina eggulu lya Russia kyovolabanga Trump yajja mu buyinza yajja nakuteesa kubanga si buvunaanyizibwa bwe kuteesa na musajja mu Russia si bwali buvunaanyizibwa bwe obuvunaanyizibwa bwe bumu ku bwo Latin America China Middle East Iran na muwanga ga Africa obudde bumuyitako ayina omusajja omutake ayina ttake wali balina okukanya Trump agenda ova mu buyinza nga Israeli prime minister wa Israeli Netanyahu Benjamin ali safe bulungi kakati byonna bikyagootaanye ani abigootaanyisizza Irani tebamwagala kasooka enkuwe bannaffe aba Royal Healers katate no ye muyina okumwagala Royal Healers ye mumwagale ebagamba nti atawanyizibwa obulwadde bwa ulcers mukwano gwange nkulemerako n'amajaani gano ekyama ekiri muno nga wooli emmere buli lunaku lwonywa caayi n'amajaani gakkakatibwako okubeera nago olw'ebintu by'olya n'endwadde z'oba ogenda ofuna ne ze wafuna edda gano amajaani gagogola gw'omukadde omusajja namukuse emitwalo gumu 2 ena genda bakuwa amajaani ga azima amajani ga azima ulcers prostate mfoyisa buli kaseera netakula numizibwa nga nfoyisa susu taggwayo numizibwa genda bakuwa amajani omukyala bakulongoosa omukyala wakazaala genda ono n'amajani gakulongoose mu lubuto otwena byotategeera wenna omwami oba omukyala osiza kumukumu mugejjo gukutta genda bakuwe amajani ga azima olina obulwadde bwa sukaali genda bakujjanjabe puresha bamujjanjaba ebizimba babijjanjabwa mwabakyala ensonga zammwe zonna muzitwale mwabambi balina kye bayita Royal Honey guno mubisi kisenge nakyo yazze nakyo mubisi onuuna munune gwe bisigadde n'obirika ate gayo omulondo ate kakati gaya kino kola kino no twabigoba ebyo nuna bunoonyi kabisi ekyama ekirimu Mungu yasinga okukimanya Royal Honey bagambi ne wotababuuza tuko bagambi Royal Honey meka sasula genda gwe nuna bunuunyi osirike balina kye bayita Royal Extra nako ka kisenge gwagamba nti mbulaabulamu genda bakukwajja Royal Extra bano bakugamba okuvaako ng'oteredde mukwano era tokkiriza kubavaako nga tonnatereera wati watereeramu kuba essimu ddayo ennamba kanji kwongere bali ku Namirembe Road ku mafuta ga Rubis kazimbe ka Volcano Bus Park edduuka namba 314 kakati muganda wange ampuliriza wootuuka wakati waliwo bugere bunene ku madaala ukazimbe ka Volcano ova ku Rubis gwe gobeera bugere paka ku dduuka 314 0749
96 1409 0749 96 1409 oba MTN 0779 95 9245 bebannaffe aba Royal Healers na Mirembe Road. Kati wulira tutegedde ku bibwatuka, tutegedde ku bugombegombe obulengeddwa munda mu ggwanga erya UAE. Ono UAE yawooningiddwa ejjo. Kye nakugambye ekyakubisa IRGC kye yava yalumba UAE. Bano baamanya nti Amerika okulumba kwe ayagala kuyitira wano. Wakati nga amawanga agasinga mu Middle East gagambye Amerika, please don't pass here. Toyita wano. No trespassing. Obwengula bwaffe buveeko. Beesi zo sooka oziggaleko musooke mwesootinge ne Iran. Iran yabawooninga n'abagamba oluutu eddako we muyambako yenna ayambako ngenda mukubira ebibye. Ask UAE. Okitegeera babagamba era amawanga agamu eggwanga lya Oman lyamugambye please don't. Babagambye Saudi yamugambye bambi togeza toyita wange togenda kozesa beesi zange neweza zonga ziri wange don't. Ndi bize nyingira na mikolo gya hijja. Kakati nga solution gyalina ayina kukozesa nnyo UAE kubanga UAE teyagalira ddala gwanga lya Iran bamulyako sho. Nakugambye bana abasajja balina ekibalo bali bakina 225 nga Middle East yonna eri mikono gya musajja mu Israeli Benjamin Netanyahu. Wabula yabadde asembayo basulike ekintu 225 byatandika August. Olabanga balumaluma Iran September, October, November, December nga balumaluma Iran. Ye yabadde asembayo project ya Trump etuukire mu Middle East bateeke bonna mu nkwawa. Onaaganye naye teweerabira ebirayiro bya Trump. Yalayira n'agamba alayira Mukama Katonda yamutonda tagenda kukkiriza Iran kukola nuclear. Tajja kukkiriza Iran. Banna science abatunulira bino ebya teknologiya bagamba nti mu mwaka gumu ekinene nnyo mu mwaka gumu ogenda kulaba Iran ng'evuddeyo mu butongole byebadde yeegaana ekugambe nuclear tumulina era tumukola. Ekinyiize nnyo Trump ne Benjamin bye bagamba tetujja kubikkiriza ne woonaakola otya. Kiki ekiddako? Entalo tezinnaggwa, obunkenke bukyaliyo. Nkugambye obugombe mu UAE mwebuli era bagambye bannansi beggwanga bawangayira mu UAE wemba musobola musigaleko munda. Bano badiringa n'omusajja omugezi Omuyisirayiri. Ono Omuyisirayiri badiringa naye mugezi era bamusayira ku magezi bagamba nti Hezbollah gira okwatirira kaawo. Kano akasajja ka Netanyahu si kangu ko tekazikiza lutalo kalinga kingisaha tekazikiza lutalo. Tuli fenna kakati ampuliriza bino Middle East. Iran yatuuse n'okussa ebivayo n'ekugamba nti mugenda kusasula ssente zonna. Trump amugamba tetujja kuwa yadde 10. Wakati mu proposals yamugambye Trump yamugambye lekeraawo okola tuyimiriza uranium yonna ebikola nuclear okumala emyaka 12. Baganda bange okutuuka ku buwanguzi si kyangu. Bino ebikubya Iran nuclear teyabba nuclear n'ebirala naye nga nuclear mwekiri. Gwe muganda omukulu n'agamba tojja gaggawala. Omugamba lwaki tayina nsonga. Nkugambye tojja gaggawala ekizimbe kimenye. Kati kye bakola Iran. Amerika emugamba yenze super power
togenda kugaggawalira wano twesogeko North Korea bali njagala kugendako mu Russia naye nja mukuwa ku ssaawa 4 kuba akadde ndaba kantwala bulakika bwensigazayo ndowooza tujja bumala nga tugenzeeko mu North Korea. Kim Jong-un muganda wange ampuliriza naawe andaba ali wano avuddeyo ategeeza ensi yonna yonna abategeeza abagamba nti endagaano zammwe zonna buli amanyi nti alina endagaano nange mu nsi yonna ng'oggyeko omusajja omu Irani oggyeko omusajja omu Russia oggyeko omusajja omu China mwenna endagaano zammwe nzivuddemu ndi waddembe naddala ez'amagye ndi waddembe okukola kyonna kye njagala naddala endagaano ez'okulwana nammwe aba South Korea endagaano zammwe zonna nzivuddemu. Agreement zonna nzivuddemu. Bano babala ki? What are they planning? Bali mu kubala ki? Aragache atambula onaava mu ndagaano China afulumya zi drone nagamba waliwo amawulire agayitaayita mu bisenge bye mutamanya naffe olumu ne tugafuna nga gayiseeko akabanga bano abakulu batuuka n'okwekubira obusimu kati ebyali mu bbaluwa ya Mujitaba gye yasindikira Putin mwabimanya mwategedde ensonga ez'essimba ezavudde mu China ne Iran we ba meetings ng'oggyeko ogamba nti bali mabega buli omu ali mabega wa munne. Waliwo ensonga eziyitaayita waliwo n'ensonga ze tuli mu kufolowinga. Iran zezzeemu okulaba nti fayiro eziteekamu baziwa omusajja omu China azitegeeze Trump Donald. Bano abasajja nga bayitaayita endagaano ze bakolaakola ze bavaamu bapulaaninga kaki ali ku Pale FM naye afuuka mumanyi nagambye endagaano bano abasajja gye bapulaaninga okukola defense agreement Russia, China, Iran. North Korea ava mu gundi America aleese ebyokulwanyisa biri mu Middle East Netanyahu agenda mu America. Bano abasajja bali mu kupulaaninga ki? Kyali wange weebereremu. Naim Islamic Kindakeya Nursery and Primary School Senge Wakiso omuzadde okumulembe guno olina okulaba nti ate mukwano otwalayo omwana wo. Naim Islamic Kindakeya Nursery and Primary School Senge Wakiso lisomero munnange basomesa eddiini oluzungu oluwalabu Qur'ani buli kimu kyonna bakisomesa. Naim Islamic Kindakeya Nursery and Primary School gwali mu Wakiso saizi eyo yonna nga omwana wo tasomere eyo oyagala omwana wo omuwe musingi ki? Tulina daycare, tulina nursery ne primary, tulina buli ekyetaagisa omwana wo okulaba nti mukwana asoma swimming weebiri byonna tubikola. Abaana balina zi TV ennungi, abaana bawuga, abaana balya buli kimu kyonna kibagala ng'ate we basoma. Abaana balambula ebyokuzanyisa weebiri, sukulu vaani weeziri. Kati Katonda onaamugamba ki nti omwana simututte mu ssomero erirabwako bwe bagenda omubangulira ebyensi n'ebyenkomerero. Naye Islamic Kindakeya Nursery and Primary School tusangibwa wano Senge Wakiso kumpi wano Wakiso Hoima Road kuba ku simu 0702 16 72 ku WhatsApp bakwene ku bufaananyi 0706 72 74 47. Naim Islamic Kindakeya Nursery and Primary School, raising happy learners with strong faith and good character. Okitegedde? So kakati newentema ndowooza paka kunnya newentema leero nga tokwogedde nga wenkaagala kali and getting and good character. Ako asuza batya ndi wano mpola kye okedde okwegolola mukwano gwange kuba surprise wow mashallah ate okuba surprise nzenze kana n'abalabi baba baagala okulaba onyumye bajja kundaba kunnya sebo kikyotegeeza taata enteekateeka ezaaki okulayira ez'okulayira ngamaze okwambala bwenti naye dindakomusajja batugamba okujjuko bitandika leero ndeka
Katugambe bikujjuka ama bitandika leero. Emizikiti gyonna ne babakunga emizikiti gyonna gijjude. Onayambadde suuti ate bagendera mu kanzu emizikiti alina gyakeera then agende ajja kumala agende mu mizikiti paka mukaaga wali mu budde bwa jjuma ogenda okusabira gavumenti eddako tulina akapirawo kaffe olwaleero wendivaawo 8 kati ndagawo nawulidde mulina zimani ka evening gundi evening te mungeri y'ebikujjuko ako kaase eno ffe tekutuyeta ate sikaase naako nagamye ntete yammwe ekyaliyo yana baŋŋambye ekyaliyo ennansana abakugambye bubi ani yagiguze nyenje bulijjo gyeri nga mugirunda amabajubalulere nga amanyi tugenda twala ekikopo nekirema bagisigaza efunye zinnaazo tulina dabodabo kyenyizeera okugamba nti ngeri gye biri nti webityo bitobera muyinza okwongera okusiba ebisagazi oba olya abali ku tiktok mwebale nnyo mwebalire ddala bambi mwebali kutufollowinga ndabyo bali followers awo waliwo ba long time watch at blacks thank you so very much abali ku YouTube channel namwe mwebali nnyo mwebalire ddala tuvaawo nga subscribinga followinga likinga ndowooza ngene mbuze ku bantu manyi mubeera n'abakungu naye nga abakungu tomanyi bani abakungu sekendi lwaki tonneesonyiwa beera n'abakungu mashallah onyumidde olunaku kanviire mu mbejja nerabidde nti ebikujjuko bitandika leero ebikujjuko ebyaseno si byaseno byakulayira ebyokulayira byenjogeramu Okay, Kajoga Robert, bebali kubankoli tuijuche Eli Chibirango Yusufu tuinako Mubaraka Nakabonge yeah Mubaraka na Bong okay na Bong kuliko Bisimwa Daniel tuinako Fiction webali kubankoli Njovu Ashrafu Njovu wadira Njovu olija jange webali kubanga otumbudde ani ono omulala okay Mugi official nekubeerako Muchibi Abdul oyono walugave Ejuma Kasoli webali nnyo balidera Zubaili Ataliaka Ejuma tuina masiko oli otya munywanyi Semwanga Azizi ono wa muzukulu wa Kisolo Sekamanya no mwanyinaze Sekamanya how are you Sekamanya Vincent kale ani omulala gwesogeddeko Bonyo Ronald thank you Tendo webali nnyo balidera Muchibi Abdul nkwogeddeko Maimuna Nanteza baba Nanteza thank you so very much okubanga kwoli otumbudde kola lyo mutobuli jo ani omulala bya mukama katunabere kamukama badde ngenda sanyuka nnyo Majugo Ivan Rashid oluzibana gwayo Rashid Senyonjo ono wanyonyi muzukulu wambazira chinja siritegedde Moses Mutimura lieryo Mutimura okay tovanga to subscribinga tana subscribinga toyanzege atera tulina program ezenjawulo ku YouTube channel ya Feno obera kono olengera eyiba bigenda mu maaso kwagaza onako lungi tugenda mutulya mukeze bakomereko mukutu aliko www.palefemigana.com